era olwaleero lwaziikibwa. Kituufu. Yalaama kumala wiiki nnamba nga yalina okuteeka mu nkola ekiraamo ky'omwami oyo omugenzi ye musiraamu munnaffe ayitibwa Muhammadi Nsereko. Akiikirira wano we tutudde mu Parliament. Akiikirira mu Kampala mu Parliament. Eske lwaki toteredde? Genda maaso Sheikh. Njagala ababadde bagoberera ebiri mu kuziika ne mu kungubagira Kato Lubwama MP yali MP wa Lubaga mubadde mbigoberera. Wabula bino nze binkoledde amawulire. Bino binkoledde amawulire mu kufa ne mu kukungubaga kwa Kato Lubwama. Ekisookera ddala kwe kuba nti Kato Lubwama ebibadde bimwogerwako nti abadde n'essabo ewaka. Kinajjukirwa nti abasiraamu be basinga okuboola n'obutalabirawo ddala omuntu alina essabo mu busiraamu. Era abakatuliki bavuddeyo bukuukubira ne batwegattako okulwanyisa amasabo newankubadde nga nabo bashiriku. Naye bavuddeyo ne balwanyisa abalina amasabo ne bagaana okumusabira. Bravo abakatuliki, bravo. Kyebakoze gye kiri leero. Kyewuunyisa ne sekwewuunyisa. Kyewuunyisa ne sekwewuunyisa mu ggulire lya wiiki nti wavuddeyo seeka ne pasita bombi ngenda boogera amannya. Seeka. Wavuddeyo seeka ne pasita bo ne bagamba nedda ateekeddwa okusabirwa. Pasita ayitibwa Bugingo. Oyo munno. Era ye talina buzibu mu kusabira musamize. Okay. Ayina essabo tamwinako buzibu. Jamba afande pasita Bugingo. Era ebibyo sibirina kubanga gwe toyina buzibu. Oyo mukwatagana mu bingi. Owokubiri yabadde Sheikh ambasada owa Uganda mu Saudi Arabia, a Sheikh Gugwa. Amanya yani? Sulaiman. Ya ambasada wa Nsizuwerako. Era yagambye mu ddoboozi nga simukwotinze simuwaayidde biri ku media wonna. Yagambye tusaba Katonda asaasire Kato Lubwama. Ne muddamu nti amina. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Era naawe okubagiza. Nkubagiza kufiirwa kwa Sheikh Sulaimani Gugwa. Tannafa. Olwo mu busiraamu tuba tumufiiriddwa. Abanajjukira bajja kujjukira nti nali wano nga Ismail Chuli afudde. Allah musaasire. Ne ŋŋamba nti Ismail Chuli bw'aba yafulumya statement y'obukafiiri naltamisu lahu udhurun fi jahlihi. Tulowooza nti obutamanya bwe bwamufulumiza statement efaanana bw'etyo. Ne mbagamba naye olaba ne baseeka basobola okufulumya statement ez'obukafiiri. Tewayise kaseera gw'ogamba eyasabidde Kato Lubwama seeka ng'ab'ekkanisa baganye. Ye Sheikh ne jubbe nnene. Wallahi la astankif wala ataraddad. Siyinza kutya kwogera newankubadde nga munene afaanana atya. Olw'okuba nti law sakata kulli jahilin, singa buli atamanyi mu ddiini eno asirika, effitina yandivuddewo.
ولو سكت العلماء على مثل هذه الأخطاء سنغابا سيكا بايميري نبسيريكا نبغانو كوغيرا كوبينتو بينو لوقعت الفتنة الأعظم الفتنة مسلم يعني كوزيتيا يعني قد njagala kusindika message eno egenda eri Sheikh Sulaimani Gugwa nga sina kyenzize mabega nga sina kyengenda kwongera mu bigambo byange okujjako ebigambo bya Allah tabaraka wa taala. Qala Allah yagamba subhanahu wa taala mu suratu al-Baqara. Sheikh Sulaiman eno aya ngenda gikwotinga ogimanyi simanyi yakubuuseeko etya. Allah yagamba nti ma kana linnabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله بواتو يقام الشيخ سليمان bw'owulidde nnyongeddemu ebigambo byange eyo aya osobola ogivuunula. Suratu Tawba aya 10:13 omubaka Muhammadin okugivuunula aya egambakangivuunula abantu bategeere n'abatali sheekh bategeere nti kino tetuyimirira kugamba bugambi kino gye twogera wabula bigambo byani bya Allah tabaraka wa taala. Allah yagamba tekibangawo ku nabbi yenna era tekibangawo kumukkiriza yenna kwoti nga kagamba kukateke mu bracket era tekibangawo kumukkiriza yenna mukkiriza ayastaghfiru lilmushirikin okugamba ekigambo nti Allah tumusaba asonyiwe omuntu yenna omushiriku. Allah nayongerako nagamba walaw kanu uli qurba ne bwe baba ŋŋanda zo min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabu ljahim oluvannyuma lw'okutegeera nti omuntu oyo agenda mu muliro. أي آية يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك إمام أحمد في مسنده يقامت يككم بك محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى عليه الصلاة والسلام يفير وتتاوى متايتب أبو طالب وملوك أكلوالا أبو طالب وملوك الوالا نبي يولي مولي انتاتا مرودي ناسين بلا نجنا سانغا وصناديد قريش abanene mba Quraysh abanene mbashiriku nga bali ku kitaawe bayimiridde batudde nabbi teyasankafa teyadda mabega n'agamba kitaawe n'amugamba nti ya am taata wange qul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah kalimatan nga bw'onooba oyogedde ekigambo ekyo kwe ngenda okusinziira nkuwolereza emaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. taata w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyasobola kwogera kigambo la ilaha illa Allah naafa nga mukafiri. Nabbi n'agenda nga yeesansabaga n'agamba nti la astaghfiranna lak taata wange ngenda kusabira ma lam unha an ebbanga Allah n'alabanga taŋŋaanye kusabira abatannatuuka nawe. Allah n'amugamba nti Muhammad byoliko bifu ma kaana linnabiyi tekibangawo ku nabbi yenna walladhina amanu n'abakkiriza bonna an yastaghfiru lilmushrikin okusaba Allah okusonyiwa omuntu yenna afudde nga mushiriku. fahadha mawqifuna eyestandi yaffe abasiraamu kaabe munene ng'asabidde omushiriku tumugamba nti kino kyokoze kifu era obusiraamu tebukikkiriza. olaba omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam yagamba mu hadithi basahaba baali batudde nabbi sallallahu alaihi wasallam asahaba tunyumiza agamba nti kunna fi akthar min 100 rukab twali tusinga abatudde nga batudde bawera abantu nga 100 abasukka mu 100 nga tutudde. agamba sahaba nti falamma nadhartu ila rasulillah ngenda okutunulira omubaka fa idha aynahu tadhrifan ngenda okumulaba nga nabbi akaaba sallallahu alaihi wasallam faqala lahu umar kyava amugamba nti bi abi anta wa ummi ya rasulallah fidau abi wa ummi ya rasulallah ma yubkik ya rasulallah tuli wano kyekikaabya. nabbi n'amugamba nti istadhantu rabbi. Uliya bigambo bino Sheikh Sulaiman yamugamba nti istadhantu rabbi mbadde wano nensaba Allah wange an azura qabra ummi Allah wange anzikirize ngende nambule kabuli ya mama wange faadhina li Allah wange nanzikiriza nambule kabuli ya mama wange. mama nabbi yafasi musiramu nabbi agamba nti fastadhantu rabbi
nenyongera nsaba Allah an astaghfira laha, nsabe Allah musabe mwegayirira asonyiwe maama wange eyafanga mukafiri. falam yadhan li, Allah nangana subhanahu wa ta'ala. fabakaitu, nabbi agamba netandika okukaaba shafaqatan laha min annar, olwokuba nti ndabanga maama wange agenda kuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. law kana Allah, singa Allah yali wakukkiriza akkiriza abantu basabira abatakkiriza Allah, la adhina lahu li ummi, yandi mukkiriza nabbi asabire maama we. falam yadhan lahu, nabbi tebamukkiriza. Sheikh Sulaiman, hal adhana Allahu lak khasatan bik, Allah gwe yakukkiririzaawa yakusizaako ddi obubaka obukukkiriza okusabira omuntu afudde nga mukafiri, nga n'abakafiri bakulaze ntakkiriza okusabirwa, gwe n'oyimirira. ayna adillatuk, obujulizi buliriwo ddala bubakozesezza. fa in lam yakun hakadha, bwebanga si yenkola nebyozokola bwe bityo bebise bifaanagana, tusaba ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala liyuriyana alhaqa haqa, Allah tulaga amazima nga mazima, walbatila batila, n'obukyafu nga bukyafu. barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. bwekityo bwekyabadde, ndowooza naawe wekijulira bw'oba tewabadde wabirabye nga seeka waffe nejjubba ennene bambi ayimiridde n'agamba nti tusaba Katonda asaasire omugenzi ono. kigambo kinene, bw'oyinza okiraba ng'ekitono naye kinene, naye ebigambo ebimu bisinziira ku ani abyogedde, kubanga era ono gwe twogerako yayingirako mu jjana nga tannafa. kati oluusi ebintu bijja biddiŋŋana, era abaagala okumanya ejjana erimu ki efaanana etya, tubuuza ono asabira abashiriku. kale twegenderezenga nnyo, oluusi tutera netwebuuza nti oba gaba maanyi gaaki agaleetera omuntu okugwa mu nsobi, nga ekibi bakigobaganya eno temuleeta, kuba basooka eri ewala ne baga nti ekyo kibi temuleeta eno kibi, ne baddako ewalala era ne baga nti ekyo kibi temuleeta eno kibi, paka lwe twalabye ng'ate ekibi kifunyeyo wekyewogoma. tusaba Allah atukumire obusiraamu bwaffe nno bannaye, kubanga baseeka bano manyi obuzibu bwonna tebuva mu ffe ba ball boys, fe bakwata emipiira netugikasuka eri baseeka mu kisaawe, tebuva eno gye tuli, buva eri bano betukasukira emipiira, be babeera mu kisaawe kyayirimu, be batuvuyisa ate ffe, naye temujja kutuwona, naffe tulaba. Sheikh Ibrahim, wiiki yosebo ebadde etya, giteeke mu programu ekyoto. نعم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أبو لقنا جزاكم الله خيرا أمتنا مجفق الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى أشات ودي شنجري شو السلام ثم سبق الله تبارك وتعالى بدينك أكساسرا نيمي كويش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو لقنا جزاكم الله خيرا سبق الله تبارك وتعالى والمسلم أتوليزا واتدوانين سبق الله تبارك وتعالى كسيرا كانوا كموايو نمبينا غمتي كتفالي كوسلام بوم سبق الله تبارك وتعالى أبلينغا كواتي لكم ميزان حسناتكم يوم القيامة امين يا رب باذن الله تبارك وتعالى ويكي تامبو دبلونجي وبلا ensonga zibaddemu nga bbiri oba oli awo ezannakuwa zanze ng'omuntu ensonga barakallahu fikum nti especially egenda eri abavubuka abaana ab'obuwala n'abavubuka abaana ab'obulenzi nti waliwo ka vidiyo oba waliwo ebifaananyi ebyazze ku mitimbagano nga bitambula oli yayina kangambe gwe twaliise girlfriend we ne bafunamu obutakkaanya n'agenda nga nashara obuwereere bwe ng'abuteeka ku mitimbagano olw'okuba nti bafunyemu obutakkaanya. Abooluganda ffe nga ffe eddiini yaffe ddiini ya mpisa era omuntu yenna yina atalina mpisa gwe twewuunya kubanga ne mukama waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali musajja wa mpisa. Allah tabaraka wa ta'ala okutuka okumwogerako n'amugamba nti wa innaka la ala khulqin adhim, nojja kwesanga nti olwayira abavubuka tusiiwuusa empisa. Omuntu agenda n'abeera awo n'afunamu just misunderstanding ne munne mwana wattu ate n'amukola kinamufadaha n'abeera ng'amwonoona. Bw'otunuulira abaana abawangaalira e Bulaaya abawangaalira ebweru twaliise bakadaama oba bakaddaama, abaana abo embeera gye bawangaaliramu mugiraba
Mvubuka najja nakwana omwana ew'omuwala namulaganyisa nti agenda kola ki, nti agenda kumuwasa. Bakola endagaano zaabwe bulungi nnyo, naye bafunamu obuzibu obutakkaanya. Ne mu butakkaanya obwo mubona ofunamu obuzibu, ate mwana watule munatandika okubeera ng'aswaza munne. Era ebifaananyi nga bwe mwabera n'ebividiyo, muvubuka kyeyakoze n'abeera nga nassala obwerere bw'omuwala olwaki bafunyemu obutakkaanya. Naye ng'abooluganda embeera efaanaganako bweti obwerere bw'omuwala oyo bw'ogenze ng'osaasanya butaka ku mitimbagano, njagala okimanyi nti buli abulabako yenna ofuna omusango, kubanga biri byali wakati wammwe naani, naye ate obirese mu public, obirese mu lujjudde olwokuba mwafunyemu obutakkaanya. Bannange ezo embeera si nnungi, ate nga bizze nga bikolebwa abantu ab'enjawulo. Oli afunamu obutakkaanya ne mukyala we n'akwata ebifaananyi eby'obwerero by'ekyama n'abeera ng'abiteeka ku mitimbagano okwagezaako okulumya omukyala ono. Nenga ddala mu butuufu ofaaki era ogenda kufunamu ki? Gwagenda okuswala kubanga ensi emanyi nti ono mukyala wo mufunyemu obutakkaanya notandika okubeera ng'onnassala obwerere bwe. Bannange tubeere abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala, era tumanye nti ebintu byetukola byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bitubuuzaako. Mutuufu omuntu n'atakwatibwa nsonyi n'akwata ebifaananyi vidiyo n'aziteeka ku mitimbagano okubeera nti alumya omukyala. Bannange tubeere abantu ab'empisa, tubeere abantu ab'ensonyi. Kyokola munno naawe enkya bagenda kikola. Zaka Ibrahimu, bye basaasanya babyekuba lwaki? Omuntu okubeera ne munneeki kamera ziri baba bekwata byaki? Omanyi Sheikh Nadawa ebiseera ebisinga nti omukwano guno muzibu, okwagalana kuno kuzibu, especially ng'abaagalana buli omwali ono ali Bulaaya, oli ali mu Amerika, ono ali Uganda. Bagenda ne batijja, kankuyite kutijja. Oyo n'awulira nti kugamba okwagala kwalina ate kususe we yalikoze eki, we yalikomye. Okagana subhanallah ng'onaasaba ekifaananyi ky'ono n'asaba ekikye, buli omu n'agamba waaye tukole ki, nsindika naye nkole ki, naye nkusindikire mu mbeera efaanaganako bwetyo. N'amusindikira nawe n'amusindikira, awo nga bakyali mu mukwano gw'ekimmemmette. Naye bamala okufuna mu misunderstanding obutakkaanya ne bayombamu katono, n'osanga ng'omuvubuka w'omuwala atandise okubeera ng'asaasaanya nudes ze olwokuba afunyemu obukola ki, obutakkaanya mu mbeera efaanagana. Kwita Buluganda buli muntu yenna alina mpuliriza, barakallahu fikum, mufunyemu obutakkaanya wakati wammwe ne mukyalawo, ne mba munyiize togezangako kusiiwuka empisa n'osaasaanya ebifaananyi bye oba vidiyo ze ng'ali mu mbeera etali nnungi. Kubanga bw'onaakikola buli musiraamu, buli muntu yenna n'alaba ku bifaananyi bye, n'alaba ku vidiyo eyo, ogenda kutahammala mu maaso ga Allah. Buli anaakirabako yenna n'akirabako nti ono egundi gwe wakinashara eyafuuka ensonga n'okira ku social media, wallahi ogenda kufuna omusango mu maaso ga Allah. Kubanga Allah yagamba nti wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Bw'otandikawo omulimu gwonna n'okola ezambi lyonna, buli alikopa n'alikolerako n'agenda maaso gwe kalitandika, ogenda kufuna omusango mu maaso ga Allah. So bannange abooluganda tubeere abantu ab'empisa, bavubuka. Omwana w'abandi omutandise, omusiikudde, omutadde mu kintu, ate otandise okubeera ng'oexposinga obwerere bwe n'ebifaananyi bye ng'obiteeka ku social media, olwo bwafunyemu obutakkaanya. Embeera ezifaanaganako bwe zityo, ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda kuadhaba. Naye tutya Allah, tumanye nti omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa. Omuntu alina empisa tasobola kukola kikola kifaanaganako bwe kityo. Allah tutaase. Ensonga la Sheikh Nadawa gyendayo mu wiiki eno, nalabye ezimu ku kanisa mu Amerika. Omanyi munaye tulaba nti mu Amerika bo obufumbo bw'ebikukujju bo babujaaza, babukkiriza nti omusajja jali musajja munne ne babakola ki, babawoowa, ne babawuuwa. Omukyala najja ne mukyala ne babakola ki. Naye alhamdulillah Allah yabalazeeko. Olwoka vidiyo za mwakalabye sekifo ekiraba Buluganda, gundi yabadde mu Amerika awo Sheikh, ekibuga sikimanyi, sakitegedde bulungi, Florida, yabadde Florida. Allah subhanahu wa ta'ala yabageredde. Kanisa yemanyikiddwa nti babadde bagatta abaki, abasajja n'abasajja b'ebikukujju. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagerera kanisa eneekwata omuliro, ta'diban lahu. Wallah kiraga kiba abooluganda nti ekikola kiba n'ekivundu nnyo, nati nakiwunya kibi.
ogatta otya omusajja n'omusajja nga obufumbo subhanallah n'obagatta nti yalla mugende n'obawa n'emikisa n'abatala ne bajja teri kyasinga kunuma nti omuvubuka yava wano e Uganda n'agenda mu Amerika musajja mukulu afunye essajja ekkulu myaka 5 limuwasizza musajja mukulu avudde Uganda aleseyo famire n'abaana be agenza nnoonya maisha kyokka bw'atuuse eri essajja ekkulu myaka 5 nelimuwasa nga ligenda mumukozesa olwokuba anoonya ki anoonya sente banaye tugumiikiriza abooluganda bwe tunagumiikiriza tugenda kwewala ebintu bingi ate ne Allah subhanahu wa ta'ala ajatuwa ebyaffe ekitali kyo si kyo twagala nnyo ebintu ebyamangu ebyakayiri especially abavubuka n'oyiwawo omubiri olwokuba nti oyagala ensimbi olwokuba oyagala vuga mmotoka olwokuba oyagala mansioni ebyo byonna bannange byabwerere ogenda bireka ku nsi njagala okumiikiriza n'akatono Allah kakuwadde ogenda okumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala akusiimye jazakumullahu khairan barakallahu fikum jazakumullahu khairan njagala kutwala omusa guno nyanirize mu butongole Dr. Adam Senjala twegaseeko oluvannyuma lw'akabanga akatonotono weeks nga 2 naye nsaba sebo liri ebbanga erisigadde eryolireke otuyise mu wiiki yo bwebadde eno gye tulimu inshallah taala wiiki bwebadde okuva lwe twava wano okutuuka leero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bw'ebyo bye yajja nabyo okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amiina ya rabbi. Wiiki eno oba neeri eyise esooka eri sijja kwawukana na Sheikh Mukadde waffe akulembedde milaadu. Hadithi eri Muslimu mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba buli muddu agenda kuzuukizibwa ku ekyo kye yafiirako. Buli muddu agenda kuzuukizibwa ku ekyo kye yafiirako. Tuwangaala mu nsi muno mu mpangaala ez'enjawulo. Siŋŋaana omuntu mu buvubuka ng'alina bye yali akola, mu bukulu ng'alina by'azze akola. Kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nti tubeera ne files nyingi ze tutandika nazo obuvubuka oba obulamu bwaffe. Buli ayinza otandika nga mu files ze mulimu ey'obubbi, mu files ze mulimu ey'obulimba, ey'obulyazaamaanya, ey'obwenzi, ey'obulogo. Ezo zonna zibeera files za muntu. Naye omuntu buli buwangaazi Allah bw'akuwa aba akulekedde chance ebikkako files ezimu n'ozisuula. Ogambe eno fayiro ngisudde, neeno ngisudde, neeno ngisudde. Otuuka okufa nga olina fayiro erimu ebintu by'ojja okusobola okwanukula, okuba okwanukulira singa banaaba bakubuuzizza ewa Allah tabaraka wa taala. Tusuuleko files ezimu. Omufu eyafudde olwaleero ndabyeko ku TV nga nzija nga bakuŋŋaanye kumuziika oba nkozi, naye abajjuddewo abasinga obungi bamuziika, abamuwerekera beebo babadde awangaala nabo. Kyabuvunaanyizibwa nnyo buli muntu okwekyekinga baani bowangaala nabo, era abo bennyini bogenda okulaba mu kuziikako, tewali balala. Awangaalira mu babbi, mbalyazaamaanya, mu batemu bennyini be bagenda okubaawo mu kuziikako. Waliwo omuvubuka mumanyi bulungi, twaliko mu Imarati eyo, naye nga ŋŋamba amanyi Amirul Umma
yamusisinkana e Nairobi nga bawangala naye lumu nensisinkana Amirul Umma nemugamba omuvubuka oyo wamumanya otya? Omuvubuka oli nga mulungi nnyo 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 mu byeddiini, naye Amirul Umma yaŋŋamba ensisinkana gye yamusisinkanamu olunaku lwe yamumanya ebyali bikolebwa ne bye baali boogera omuvubuka oyo bye yali ayogera byali byewunyisa. So naye enkyuka gye yakyukamu kwolwo olunaku kwegamba kyekigambo omuntu kyayinza okugamba nti si kirungi abantu babeere nga gwe ekyokuyiga gye bali mu bubi nga bonna olwo lwofudde lwe bayize baali balina munnaabwe gwe bagenda okuziika, naye ngaekikoosi ekigenda omumuziika banyumya ekyabaddewo n'okutuuka oyo okufa. Naye oyo n'afuuka ekyokuyiga, oli omuvubuka n'atereera nakati musajja mulungi nnyo. Si kirungi gwe ofuuka ekyakuyiga kuba nti abantu bonna bayigira ku ggwe. Naga nti olaba oyo afudde mwene embeera. Kati twetereeze nga obudde obwo tebunnaba kutuuka. Ekirala era ekikakasa nti omuntu agenda kuzuukira ku bintu byafiiriddeko, waliwo ne hadithi endala era naye eri Muslim ey'omusajja yali mu hijja, kaana maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rajulun, nabbi yalina omusajja nga bali mu hijja, fawaqasatuhu naqatuhu famata. Yali mu hijja, omusajja n'ava ku nsolo n'agwa, ensolo n'emulinnya, bwe yamulinnya n'emumenya ensingo n'afa. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba nga amaze okufa omusajja oyo, aghsiluhu, mumunaaze, wala tuqarribuhu tiban, temumukubako akawoowo. Naga nti wala tugattu wajhahu, newe mba mumuzinze ekyenyi mukireke nga kyo kiri bweru. Fa innahu yub'athu yulabbi, riwaya endala mulabbiya, riwaya endala mulabbida, agenda kuzuukira ku lunaku lw'enkomerero ng'aleeta talbiya ng'agamba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak. Wayafa ali mu hijja ng'ebyo byayogera. Nabbi yagamba agenda kuzuukira ku lunaku lwa qiyama ng'eyo embeera gyakola ki? Gyaliko mulabbiya, ng'akyaleeta talbiya. Ffenna tumanyi buli omu kyawangaala akola. Ni bw'oba makanika, naye ng'owangadde mu bwamakanika nga abantu baleeta emmotoka okukyusa oyiro ozzaamu mukadde, ebyuma ozzaamu bikadde, oba otunda amata ng'ebyo yenkola, oba otunda nyama ng'ebyo yenkola, buli kyo, oba ebyennyanja ng'ekyokola. Waliwo omusaamu yali akolaawo mu katale awo wennyini awo, ekyamujja mu katale awo yali asuubula nkoko awo enakasera. Yaŋŋamba maze ebbanga ddene nga tutunda enkoko, naye ng'enkoko ze tuba tutunze tuzisapulayinga mu bitundu ebyenjawulo naye nga ziba zaafudde bufi. Ne mugamba kijja kitya? Nagamba enkoko zifa ku balunzi, basobola okuleetera ekikutiya nga kirimu enkoko 3 nga zaafudde. Kati enkoko ezo bwe bazikuleetera ozinnyika mu mazzi agookya, ozisalako emitwe n'otandika ozipaakinga n'ozisapulayinga. Era yatuuka n'okuŋŋamba nti bino bye muyimiriza emmotoka ku kkubo n'ogamba omwana ow'enkoko nti ginsalire ogindeetere, yaŋŋamba gwe nkubuulira amazima bikomye. Naŋŋamba ebiseera ebisinga ffe abatunda enkoko ye yali yeegerezaga nga tuba n'enkoko ng'ezo ezaafudde nga gye ziri eri emmanju. Kati ennamu ngikwata n'engitwala eri, n'ensala eri enfu n'enginyika mu mazzi n'engimaanya eri, n'engirekayo ennamu n'enkuleetera eno. Ziba zaafudde kubanga zibaayo nga 30-40 zirina, ate yaziguze mu mugeto.
nangamba ekyo kyoggula enkoko igenda oginkolereko gimpeereze, yaŋŋamba ekyo kikomye. Kati waliwo omuntu nga ye obulamu bwe bwatyo bwawangati wagaggawalidde, era ekyamuleetera ekyo ennyumba ye Allah yagireeta kibuyaga nebambuka yonna n'agikuba ku ttaka nga yakagimala, nagamba kino kiyinza okuba Allah nsasula ebbanga lye mmaze nga nkola omulimu ogwo n'aguvanga. So ebyo byonna binywezaawo nti omuntu agenda kufiira, agenda kuzuukirira ku ekyo kyeyakola ki kyeyafiirako. waman yaghlul yati bima ghalla yawma alqiyama, alikumpanya akantu konna agenda kujja naako keyakumpanya ku nnaku lw'enkomero. ayabba ente 300 olaba otya nga azeetisse ku mutwe nga ye azze n'ekyo kyeyakumpanya. bamuwa ensawo za kasooli 500 zitwala ekayunga n'atuusaayo 10. kati 49 alina okujja nabyo ng'abyetisse ku lunaku lwaki. sijja kwogera bamabaati naye nga kyonna kale bwe kyonna kyoba okumpanyiza ogenda kujja nakyo ng'okyetisse ddi ku lunaku lwa qiyama. ensonga gyenyongera ku kigambo kya Sheikh Milad, basseeka nagyogeddeko n'awantu awamu nga tusomesa, basseeka be Uganda tulina okujja mu atifa mu nsomesa yaffe. atifa oba kyeki? atifa esusse weterina kubeera, okusaasira n'okukwata empola okususse okwokusomesa eddiini. atifa eyo tuleetera okusomesa eddiini, ensomesa y'eki politics, hikima. tulekerawo okusomesa eddiini, ensomesa y'eki politics, si hikima. abaseeka b'Uganda bagamba balina hikima abamu, ng'eddiini bagisomesa nsomesa yabyabufuzi oba mujamala nga Sheikh Kasujja bwagambye. ensomesa y'aba directors b'amasomero, ababeera mu nnoni. omusuubuzi ne director w'essomero asobola okwewuunyisa. Director w'essomero osobola omutuukako ng'oli ku nkola ya kisalafu, ng'akumanya oli musalafu, n'omutwalira abaana bw'obeerawo ayogera bya kisalafu byereere, era n'avumirira abantu abazuula mu ddiini. olaba abasajja abo kati balemera mu bintu bino, kyova olaba ffe tugezaako okuteekawo amasomero nga gano, tujja abantu mu ebyo, abaana badde ku manhaji ennungi. bw'ofuluma kati bw'ofuluma ate Haji gundi najja Haji gundi bwajja, era principal oyo yennyini oba director oyo yennyini atandika okwogera ne Haji ono ebimujaamu. katola baganda baffe abasalafu ekibalemesa ebintu obukambwe balina ebintu babikwata bulala, era nze tobola sibikkiriza. baseka bonna olaba bonna mbaleeta kega n'otunulya principal boti nga nogaawo bono kati n'abasuubuzi bwe batyo bwe bali, kubanga ye ayagala bagula, ne bannabyabufuzi bwe batyo bwe bali. kati waliwo basseeka bomanyi haji yaabwe eddiini bagisomesa mu ngeri ya byabufuzi. buli muntu amuwadde oze eyiye, buli muntu alaba alina hikima emusaana. Dokita ono yabadde ku mufu, ng'era kimanyiddwa obeera ku mufu omaliriza ogamba tusaba Katonda asaasire omugenzi. era kiyakoze kuba lwe lulimi olwabadde lugenda awo. bonna ababaddewo ne baddamu nti amiina. y'omusiraamu ayina aya emufuga ey'ekikumi Sheikh gyatusomedde mu suratu Tawba. ffe obusiraamu bwe bubeera waggulu waffe okusinga culture, okusinga aada, okusinga ebyobufuzi, okusinga ebyobusuubuzi. buli wonna woolaba nti obusiraamu bwogenda kuleka ng'obutadde ku ttaka, obusiraamu kkiriza bwe buba bubeera waggulu. culture oba aada, abamanyi baffe ekikyogamba wakati aada bwe tubeera ku mufu ffenna tuwunzika tugamba Mukama Katonda amukole ki? Ffe tulina principles ezitufuga. al-aadatu muhakkama ma lam tukhalifu shar'a Allah. enkola y'ekitundu tukikolerako ebbanga lyemala nga teyawukanye n'amateeka gaani agatufuga. n'olwekyo ffe culture tugiteeka ku sharia. eshariya bwegamba nti eyitawo nga tugamba eyekola, eshariya bwegamba teyitawo nga tugiyimiriza. ekisembayo kyekyabahujjaaji abagenda e Makka.
bali mu keetegekerero. Sheekh ndowooza takikonyeeko olw'okuba ebbanga lyonna mbadde mugamba hiba entwaliko e Makka hinga tantwala ati tobula takinyezeeko Alhibo gibanja hiba entwaliko e Makka tentwala. Ndowooza ono yanayana okulono mugambye tanziramu abagenda e Makka abagenda e Makka buno obujogoli mu bwegendereze abagenda e Makka buno obujogoli mu bwegendereze. Waliwo Alhibe ebbanja eritegedde inshallah. Waliwo abantu abagenda e Makka naye nga babagamba ebigambo bino. Ekisooka osasule endiga oba embuzi eya umra, osasule n'embuzi eya hijja. Ekitegedde ekyo nga bamujjako embuzi eya umra n'embuzi eya hijja. Abalihiba Sabahiba nze ngamba abagenda e Makka, nze ngamba abagenda e Makka mwegendereze abo. Ekyokubiri abahiba bali kumanya haji ntuufu hakikata nnungi tebayinza kukola ebyo. Waliwo abantu be basasuza essente ez'okugula Qur'ani zitwalibwe mu muzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nagwo mutemwa okusasula ssente ez'okugula Qur'ani ziteekebwe mu muzikiti gwani gwa Nabbi Muhammad. Bino byonna byenjogera mbitaddeko omutwe ogugamba mwegendereze bino wammanga. Ahdhiru min hadhihi al-umur allati adhkuruha lakum al-an. Mwegendereze bino. Waliwo abasasuza essente ez'okuzzaayo bakozesa tawaafu endala. Sasula ssente z'okuzzaayo tukozese tawaafu endala. Bano engeri gye batwala abantu e Makka njagala babyogerere bino byemmenya. Bano noonaddako nigwengenda okuwumiza njagala mwogerere ebyo ebintu byammwe ebyo kubanze mbiwulira mu bahaaji ng'oli akubuuza kino kiba yekiri umra special esasulwa ssente nayo. Waliwo abaggyibwako ssente basabirwe edduwa mu bifo ebyenjawulo. Waliwo abaggyibwako ssente ekyo tokirese basabirwe edduwa mu bifo ebyaki ebyenjawulo. Era omu ku bantu abo yatuuka n'okugamba abamu ku bagoberezi be nti nze bwe muba mutambula nange munninye kagere wano we muli e Makka oba e Madiina oyinza okulinnya mu kigere kya Ibiliisi we yalinnya. Si kulwa ng'olinnya sitaani we yalinnya. Munneegendereze luta ku luta kigere ku kigere. Nze mmanyi ebifo ebirungi amanyi Ibiliisi weetaalinnya. Mwegendereze omuntu agamba nti leeta $3 leeta $2 byakusabira dduwa eyaki ey'enjawulo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam buli yenna agenda okukola hijja musibira ekigambo kino kyo. Nabbi yagamba litaakhudhu anni manasikakum. Bannange buli ayagala okukola hijja munneetegereze. Riwaaya gye litaakhudhu ne la khudhu zonna gye ziri. Khudhu anni manasikakum litaakhudhu anni manasikakum zombi gye ziri. Emikolo gya hijja mugikole ki? Mugijje ku nze. La'alli la alqaakum ba'da ami hadha. Nyinza obutaddayo basisinkana oluvannyuma lw'omwaka guno. Era basahaba okuva olwo beetegereza Nabbi buli we yatuuka yakolerawo ki, wano yakolerawo ki, wano yakolerawo ki. Buli akutwala e Makka kyagezaako kugamba mubuuze kino Nabbi yakikola. Oga nti yakikola onzizaayo mu tawaafu special Nabbi yakola atya? Buli kyagezaako kugamba mubuuze kino Nabbi ozeemu okuma abantu omuliro basabe obujulizi. Abantu ozeemu bakumamu omuliro basabe obujulizi ku buli kimu. Ati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba
nga babusaba baseeka baabwe seekawo omulaba mu maaso n'omugamba nti otwalako kati omuntu bakusaba sente eza umra eyokubiri oba nakusaba embuzi eya hijja neya umra oba edduwa special kubanga bino abatwala abantu emakka bangi nnyo bajja ne bantuukirira guno omwaka ne bangamba tuyambeko ekigambo kyewayogedde okyongeremu amaanyi ekyabaseeka abajja batambula mu arafa nga bayita ku tenti zaffe nga bakowoola abahaaji baffe bagende babawa edduwa ez'enjawulo nga bahaaji batandise okubatangira butangizi bannanga abasajja baabo temufuluma wano naye nga temufuluma ffe twabaleese naye ngaoli atambula ayitamu bannange buno obudde enjuba eneetera okugwa buli ayagala edduwa special mugende wali dola 10 buli ayagala edduwa special dola 10 zaali zakusasula ziri special eziri special teziba zabwerere n'olwekyo wiiki eno erimu abagenda emakka mukakase tibyemugenda okukolera mu hijja mu ebifo ebyo ebyemizizo byebyo ebikwatagana n'ensinzi entuufu Allah tabaraka wataala gye yalagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera ng'akolamu emikolo egya hijja. Kituufu beetegeka bagenda mu byalo okusibula n'okusibula entaana okusibula baliyo batuuze bamanye nti agenda entaana asibula yaki mulimu n'abasibula entaana nabo twagadde emesagi ebatuukeko bakyo waliwo yakiyimbuza tumaze okusomesa bahaji mukyala naŋŋamba bataata bange babaziika mabanda ku lw'ebbombo naŋŋamba naye ddala okakasa tetugenda kusiibula ntaana batutembeete bulungi mu bbanga abakulu ekyo yakibuuza nsi ngenda mu mpewo mu bbanga abajjajja ddala sibasiibula kubasaba mikisa bantembeete bulungi mu bbanga teyali weebutambala naye yalayika weebutambala so ebyo byonna mubyegendereze abagenda emakka wasuya eyo njagadde njibawe ebyo ebyogeddwa ebikolebwa njagala uno mukulu yaba abyogerera mubijjawa mu abatwala abantu emakka tubakubiriza kola biramu abagenda emakka bakole biramu kuba nakiringako kwakkulizo era kasooka yanukulira ebyo endiga ya hijja ne umra tawaafu ey'essente edduwa ey'essente neki sebo mubijjawo sibimanyiyo okay barakallahu fikum kituufu abagenda emakka akeetegekerero k'amaanyi masha allah tusaba allah abanguyize naffe ataatuwa obusobozi omwaka ogujja tubeegatteko sinakindi guno gwennyini kuba kikyasoboka sikamiradu mwalihiba mwajjudde oba bwenzija kati nga nyine naye sente eremu automatically bwojja ne sente nakati visa efulumirawo maanyi ga baasa gaba gakola saba allah naffe omwaka guno atuteeke mbagende barakallahu fikum Sheikh Anwar wiki ebadde etyasebo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لا شك اشتري مكوبوسا بوسا وقد بفي nsonga zebogedde oboolyawo ffenna zeziri ku maaso gaffe ze tulaba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku busiraamu obutuufu era abututtireko tuleme okubeera abantu abaagala ebyalayisi. Eriyo abantu nga baagala nnyo ebyalayisi oba oli awo n'okwagalibwa abantu, naye nga tubakakasa nti kabuli ogenda kugiyingira omu. Bingi bikoleddwa nti maiti eterekeddwawo ewiiki, emmere bagifumbye bagiridde, kalyoki bamukubye ng'omugenzi bwe yalaama, naye nga nkakasa nti zinagenda okuwera essaawa 11 oba 12 oba obudde okuziba, abantu bonna bajja kuba batambudde nga bazze gye baavudde, nga bamuleseeyo nga bamaze okumuteeka wagenda okujja. Ebyokunnyonnyola
ebyokumubuuza kabeere muwala we, kabeere mutabani we, kabeere maama we, teri agenda kumuyambako. Emire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, nga kadde kakwanukula buli omu ayanukule ebibuuzo bye. Nabwe kityo n'abawalimu n'abantu mwenna nga nange mwendi, buli muntu akolere ekabbuli ye ng'amanyi agenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Ekyokubiri ekiraga omuntu nti byoliko si bituufu, ekiraga omuntu nti byoliko si bituufu kwe kwewola ku ddiini endala. Oba omaze okukakasa nti kyoliko tokyekakasa nga newo bikuweddeko tikituufu. Bw'olaba omusiraamu ng'afukamidde mu maaso g'atali musiraamu ng'amukutteko amuwa edduwa, omusiraamu ono aba amaze okukakasa kino nyinza okukeera enkya, kubanga abasiraamu gye bali, abasiraamu gye bali nga balina endowooza egamba nti gwe lowooza amutuliza tutuuka mu maaso ga Mungu n'abika. ng'obusiraamu abakatuliki be baali ku kituufu. Allah akbar. Omusajja ono naye musajja wa Katonda, ayinza okukuteekako enneema awo, Katonda n'ajanukula tomanyi amanyiseeko ebintu bino byakutega. Atega ebiri taliira mu busiraamu kigaana. Wallahi bw'oba okyalinamu omutima ogufaanana bwe gutyo, nkuwa amawulire ag'ennaku titosiramukanga, tonnaba kusiramuka, n'oyo mukafuwaza tonnaba kusiramuka, era edduniya eba ekusaze n'akhira. Tunywere abasiraamu, tunywere. Nahnu al-a'launa, nga Allah bwe yatugamba nti antum al-a'launa, mwe bawaggulu. Ddala omusiraamu olw'okuba onoonya kalulu, olw'okuba ekifo ky'olimu kikutuma okgenda nti munnange nkulembera abantu, otuuke omusiraamu okugenda mu kyaki ofukamire, paasita akukwateko ku mutwe akusabire, bw'onaakomawo ne muzikiti ovuuname, oba bw'ona gyewa imaamu, oli mu ddiini ki? sambisa amagulu abiri. Astaghfirullah al-aliyya al-azim wa atubu ilayh. Naye alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ebyo byonna bijja bigwewo, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Allah ayagala atulage nti ono mukyafu, ono ye mashallah mutukuvu. Eno eddiini anaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nayo ajja kuba yeesiimye. Teriyo kwesiima kusinga nga muntu kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'otuuse n'eddiini yo enzikiriza yo nga teriimu kakikya. Mufube okulaba nga mutuuka mu maaso ga Allah ng'eddiini teriimu kakikya, teriimu kwabya nnyimbe, teriimu irizi, teriimu byamasabo, teriimu kusamira, teriimu balongo. Otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli saafi. Twebaza abakatuliki, tubeebazaamu akensuso, mwatukoze bulungi. Abakatuliki mwatukoze bulungi nnyo, okubanga bulijjo nammwe mukimanyi nti omusamize oba obusamize nayo ddiini eyeetongodde. Omuntu taba na ddiini bbiri. Kibadde bagezaako okulaga nga tukyalinayo bamwambala nkofiira abeejweteka mu busiraamu nga bo balaba nti omuntu abeera n'ebibye. Kati olaba atamanyi katuli kaalimu, asobodde obbitegeera, onfuna bulungi, nga naye yennyini nga Seeka bwe yamuyise, yennyini yeetaaga kutuuza wansi abuulirwe nti kyoliko kifu, kikyamu, si kituufu. Asobodde okutegeera ekyo. Katategwa omusiraamu otinkiza onaakomawa. Gw'olowooza oyinza okutinkiza Allah kyataatinkiza.
nabwe kiti abooluganda kino kyawulantamu obusiraamu kyawulantamu wa imma osigala ku busiraamu butuufu oba osigala okyabuzaabuza seeka nga bwe yagee nti osigala oyina hikimayo manyi kakati seeka omanyi waliwo n'enjogera eno esusse ennyo seeka njagala mmanye temujajinga bantu tojajinga bantu ekyo kigambo si kituufu abantu temujajinga omuntu mumujajinze katonda yamanyi fe omulimu gwaffe kujajingira ku ekyo kyetulaba era katonda tannenya kujajinga muntu ku ebyo byenda byakoze si musango onfuna bulungi era bwe tunatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala omusajja bannange gyeyafiirire teriyategeddeyo omusajja ayinza okuba yaleese shahada ebyo si byange obuvunanyizibwa si bwange obwo ate era si buki si bubwo bwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli wamu naye nze nvunaanibwa okukulamula ku ekyo kyembandabye nti kyokoze otya kyokoze oba kyoyogedde okyogedde okimanyi nti ye okyogedde okakasa tokimanyi nti ye namulira ku ekyo kyenkoze ntya hatta n'obulamuzi bwennyini era tulamulira ku ebyo byoba oyogedde so si byetukola tya byetusuubira tetulamulira ku kyetusuubira tulamulira ku ekyo kyetulabye ku ekyo kyoyogedde ku ekyo kyoyatudde oyatudde nti obusiraamu butukkiriza okubeera n'ebyaffe nti kyoyatudde nga tukulamulira ku ekyo nebona ayambala enkofiira ate abasiraamu mukitegeere omuntu okubeera mu muzikiti n'okwambala ebyekisiraamu n'okuwangala n'abasiraamu tekikufuula musiraamu ekyo si ekikufuula omusiraamu nti bannaye musajja musiraamu omutima gwo guteeka okuba nga guli swafi nga teguliimu kakikya gwe twogedde ate gwe ogumutaliira seeka omanyi kati bano nabo baganda baffe n'abasiraamu bangi tubalaba ku mitimbagano omusajja gwe babise n'omusapuli gumuli mu bulago onfuna bulungi ng'abakatuliki bwe batasabira muntu waki w'amasabo naffe abasiraamu tetusabira muntu wa ddiini yonna ezisigadde abasiraamu mwatamako okusosola tusosola kikunugune kikulume hatha diino eno ddiini nga n'abakatoliki bwe batasabira muntu w'amasabo naffe tetusabira muntu yenna atali muki wadde okuwandiika RIP mbu rest in peace oba omusabidde rest in peace ensi yonna ne bwekuŋŋaana ng'esabira omuntu abadde omwononefu obulungi ekyo tekimutaasa abadde mwononefu ng'enzikiriza yenki nfu ekyo nno kyetusiba tubagamba abasiraamu nti mukole mutya mwegendereze ekigambo ekiyitibwa enzikiriza ekyo temukiyingirangamu kukiteekamu kakikya genda wemonkolere monkolere mu birale naye ekigambo ekikwatagana n'enzikirizayo kakasa nti eriki eri swafu tetubawadde ebbeetu nti ogende okole byoyagala naye ekyo kyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekako etteeka inna allaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman adhima faqad dhalla dhalalan ba'ida oyo shiriki kati omusiraamu abeera musiraamu tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu tasabira atali muki atali musiraamu tusabira muki tusabira musiraamu ne bwaba yakulamira ne bwaba taatawo nga sheekhe bwe yatugambye ne bwaba maamawo saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera ebyo ebyokulowooza mbu simanya gwe oli wampisa nnyo manyi kakadde abatabulika abo bavuma n'omugamba nti leetayo kiriipu emu erimu nti omutabuliki yavumye okuvuma kwe kuliwa nti bino byetwogera nti bavuma kati byetwogera tuvuma ki wabula baagala nnyo nti naye musajja baba yafudde baagala bano seeka bayogedde baseeka majubba be baagala
nti ajja kujjaawo nejjubba ye n'enkofiira ye amulaba alowooze nti ne byagenda okwogera nabo byakiwalimu, kumbe byagenda okwogera si byakiwalimu, newankubadde ayambadde nga muki nga muwalimu. obutasabira atali musiraamu tebukoma wano nga yakafa, wabula bugenderera mpaka naam. Sheekh kyabadde agamba ekyokusabira omuntu afudde nga tali musiraamu, okumanya kigaanibwa, tekigaanibwa wano wokka nga yakakutuka, n'oluvannyuma wabula lubeerera. Kyova olaba ya hadithi Sheekh gye yasomye, hadithi ani ansomesa ati temuyingira mu kisaawe, ekyo kyekizibu ky'ababoloboyi. aya Sheikh gye yasomye ngimanyi, ma kana linnabiyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba, eyo yali yakakutuka. Kati hadisi amugaana okusabira maama we eyafedda, kati gyentegeeza ate bw'oyingira mu kisaawe. Assalamu alaikum. barakallahu fikum. Kugamba omupiira bwe mubeera eri mu Arsenal ne Man U, omuntu bwe gunyuma asobola okuyimuka n'asamba entebe, si we kiri? Yeekanga ye mu bibanda wabayo entebe ekooko, n'asamba ekooko n'akutama n'akunya okugulu, kati ayogedde ekyo osambye kooko. Obadde olina kutuula okube mu ngalo, abasamba bakole batya? Basambe. Ate gwoyimusa osamba muwagizi munno, wooli tewali mupiira, omupiira guli eno, kaito samba akuliraanya, onyiziza ne Sheikh. Okay. Barakallahu fikum. Nolwekyo omuntu bw'afa bannaye nga si musiraamu, omusiraamu tokkirizibwa kuyisa statement yonna ng'omusabira. Sekanadawe ne kano nako kwongerezeeko, tetukkirizibwa kufulumya statement kusabira yenna atali musiraamu. Kakati ne kano kategeerekeke, waliwo abaddeeyo ne boogera, era nkirabyeko wano wendi, olaga kale oli yafudde, lwaki bamwogerako? Tetukkirizibwa na kwogera ku mufu. Obusiraamu nabwo balugana okwogera ku mufu. Kati ono naye boloboyi sekanda bwayogedde, boloboyi ayisiza fatuwa, kati boloboyi oyise fatuwa yakye. Obusiraamu tukkirizibwa okwogera ku muntu afudde, abafu boogerwako. Kubanga Omubaka sallallahu alaihi wasallam olumu yali ayina waali ne bayisaawo jeneza bbiri. Jeneza emu ne bajooge, jeneza kyeki? Omufu. Ne bayisaawo omufu ne bamwogerako birungi. Yali amaze okukola atya? Okufa. Singa gwe boloboyi kyotegeeza nti twogera ku mufu, nabbi yandimuge toyogera ku mufu, oli yafudde musiriki, yafudde muleke. Ne bamwogerako birungi, nabbi n'agamba nti wajabat, kyeboogedde kikakase, oyo aluwonye. Ne bayisaawo owookubiri ng'alinga ono gwe twogerako olwaleero, ne bamwogerako bibi. Ono gwe twogerako olwaleero wa birungi, buli akwata ne bamwogerako bibi, yono yennyini wa birungi. Nabbi n'agamba nti wajabat, aluguddemu. Ne bamwogeddeko bikakase. Nabbi n'agamba nti antum shuhadaau llahi fil ardi, mwe bajulizi ba Allah kuno ku nsi. Kakati omuntu bw'abanga afudde, era nikitegeere nnyo, bw'abanga afudde abadde mubi, ebibi tubyogerako, era ne kano kategeerekeke, ne kano kalongoosebwe. Bano bannabyabufuzi bajja ne batandika okwogera ku muntu, ne bamwogerako afudde, bamututte simanya wa, bamututte muki, bamwogerako birungi. Bw'abanga abadde mukafiiri, ffe tugamba nti abadde mukafiiri, wala naknu, tetukiyise eno nti you know you see, nedda, tukyogera nga bwe kikola kitya, bw'aba abadde mubbi tugamba nti ye abadde mubbi, fathabata, ne kikakata nti abadde mubbi. Era bw'aba abadde mushiriku tugamba nti mushiriku, era ne tutayimirira amabega we yadde okumusaalira, ne ntegeeza baseeka abatera okuyimirira, kubanga waliwo yasaalira
eyasalira owewaffe ebutambala mu kibugga yali mukatu tomanyi omusamize wo mu kibugga simanyi byeyo eyafa ewaffe ebutambala mubimanyi seeka nayimirira nejjubba ye omushiriku amanyidwa nesabo liri mu nyumba yabadde alagula baminisita mu uganda bonna afudde nayimirira nejjubba nekitambala ani yamusalira mushiriku yali mushiriku munne ng'ayambadde jubba nekitambala nayimirira mbu sawu atadiru allahu akbar omushiriku amanyidwa uganda yonna ffe tukuze tumumanyi nti musamize ng'engoma bwe zivuga ewaffe bwe zivuga wali tumanya nti bali mu kusamira mu kibugga gwe seeka gwe n'ebitambaala n'amajubba n'oyimirira ogenda omusalira audhu billahi minkum allah taasa abantu abafaanana mmwe muli babi obusiramu mubwonoonye tugamba tubasalira muntu mukafiri mushiriku nga gweyimirira ewaffe ebutambala abayisa boyikoti baseeka bebutambala allah abagumye nga ne muzayi wange yali akutta omumuli nga bagamba nti buli yenna anafiirwanga nga abadde ayina essabo tetujjanga kujja wuwe bano baseeka bajja bavuga amamotoka n'amajubba bajja bamusalira munoonya enamula esigala esitandinga ebbanga lyonna bannaye temuva ku mulamwa olw'embeera etambula nabagambye nti baseeka bano oluusi ffe baboloboyi be batujja ku mulamwa we batubuzaabuza naye baseeka abava ku kituufu tebababuza ne buva ku kituufu omuntu yenna afa nga mushiriku mu kyaki ey'abakatuliki oba bagita kanisa ewaabwe kipya bo baalabye kipya nti omushiriku tasabirwa era atasosola atalina bulungi waagwa pasita wammwe ani oyo bujengo ye n'avaayo n'ateekako ejjubba noono pasita omuyimbi noono pasita musician ani oyo bugembe ne bateekawo omugongo ne basabira omuntu oyo kati abakatuliki bakimanyi nti omushiriku tasabirwa n'abasiraamu mwe mwasooka okukimanya nti omushiriku takola atya era eyagenzeyo nga seeka n'afulumya setimenti esaba oyo asaanaku kale oyo ali mu layini eyo naye omusiraamu tasabira mushiriku nga n'omukatuliki bwatasabira ki mushiriku kati bapasita bo batambule n'ekyo tukibalekere naye mwe mukimanye leero nti omushiriku tasabirwa era munywerere ku ekyo ekyammwe temuyooga kati atali musiraamu atali musiraamu naye tasabira musiraamu atali musiraamu tasabira musiraamu ne bw'osaba tebituuka waliwo don't waste your time era ekigaana omusiraamu okusabira omushiriku kiki kubanga you are wasting time allah yamukakasizaako dda nti ono khuluda wammuliro ate omala obudde rest in peace fainahu muntinun wala budda nuziru hatha natin kidha ya don't waste your time omala budde bogenda okola ebirala seka ibrahim mama wange kaifa almaridu yudawi sigenda bivunula kyoto kya ilmu bashekhe we bali otutangaza ensonga ez'enjawulo zonna ze tuba tufunyemu obutali butebenkevu bashekhe bajja ne batutangaza oluusi ne batulungamya mu ndaba gye tuba tuzirabyemu shekhe ibrahimu mami yafa nga si musiraamu naye nze kyenkola nze naye omusiraamu kyeyasalawo okukola buli lwayita omwaka ajja n'amupositinga mami we ne bafuna ku saala ez'enjawulo eza mami ne bamukubagiza ne bamusabira mami awummule mirembe naye si musiraamu nga ono omusiraamu bw'ateekako amiina salaamu alaikum mama w'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali musiraamu yani mama wange oba mama wa sheekhe oba mama wa omuntu yenna wabbe nnyo okusinga mama wa nabbi atusalira nabbi wallahi tekisoboka sheekhe nadawe kitegeeza nti mama wa nabbi sallama yali wabbeeyi nnyo okusinga mama waffe bonna naye allah amukola ki
wallahi yamugana okumusabira shekhi tewaliwo mujamala era nsaba allah batalina maama batali basiramu wehidaya basiramuke kubanga wallahi kyannaku nnyo okulaba nga maama wo gwosinga okwagala allah amujjuludde nga si musiramu ogenda kumusabira otya allahu akbar lwogezagezaako allah aziyiza tekiriyo tekisoboka tekiriyo allah akigaana so kati fuba nnyo okulaba nga maama bw'abanga allah tannamuwa hidaya ya busiraamu allah amukole ki okwewala bineeno sheekh nadalina kano kankayiseewo omusajja ayitibwa abdullahi bunu ubayi bunu saluli saaba nanfuusi omunanfuusi oyo bwe yafa allah subhanahu wa ta'ala ng'amujje mu bulamu obw'ensi tulaba tombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yamukola ki situmanyi yamusaalira naye allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okukera ekyo mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri limadha innahum matu wa hum aywa innahum kafaru billah wa matu wa hum fasiqun subhanallah kati shekhi omuntu obujulizi abujjawa omujamala agujjawa okusabira omuntu ono afudde nga si musiraamu seka n'ebiro byabufuzi shekhi tujje byebufuzi mu diini ya allah subhanahu wa ta'ala olina kyoyagala okuyisaawo wakuyise noyagala ojamala oyiseewo koyisaawo naye omanya nti ozagira mu diini yani ya allah subhanahu wa ta'ala bannange haramu abeera ki tewali mujamala shekhi nanu mandala mujamala fi lislamu nti olw'embeera olw'okubanga era ekitiibwa kyange nze mp nze gundi nakano kankayiseewo maaso ga allah will you be able okanukula ebbanga lumala nga kyokoze kikhalafu obuki busiraamu bana bino ebigambo sefe abooluganda allah aba atugana baakola ki wallahi aba atugana bikulli saraha wa shafafiya ekibi kiba ki omuntu nga yafudde si musiraamu wallahi tojamala musiraamu nikwewunyisa yako omusiraamu n'okwata omuzindalo nti muganda waffe tuwangadde naye ebbanga ntusaba katonda amusaasire allahu akbar sheekh amusaasire ku ki omuntu abadde ajoga allah omuntu abadde avoola allah omusabire omugambe nti allah amusaasire wamaa dhalika nga omuntu yani nga fulani avaamu ebigambo eyo omusajja alimu elementi yeraga nti muyivu banange eddiini ya allah tuggyemu ebyobufuzi eddiini ya allah tugijjemu okugizanyiramu kubanga byonna byonna byetwogera mu maaso ga allah tugenda bibuuzibwako bane tubeere abantu abagezi abobuvunanyizibwa thats why nze ebiseera ebisinga akagambo kano nkaagala nnyo akagamba nti assalaama khairu min annadaama abooluganda to be safe is better than to be sorry ojja kwogera ebigambo balabe nti ku nsi oli seefu gwasinga gwe gundi naye nga ate maaso ga allah subhanahu wa ta'ala ogenda mu mbooko ogenda mumiranga so omuntu okuuma ekitiibwa kyo ku nsi naye nga ate maaso ga allah agenda mu mbooko agenda mu adhabu bera omuntu omugumiikiriza omanye nti allah kiyagaana akola ki yakigaana toleetawo ntegeerayo ku allah kiyagaana nti nti nedda nti obupapalapala ki shekhe bali abaddu allah byeyagaana okuva olunaku olw'omukaaga subhanallah ate olunaku ebinyeenya byajjanga bingi ne basala bapalapalanye ne bakomekereza bafuuse eki so kati allah kiyagaana aba yakigaana teweefuula mugezi nnyo nti nze olw'okubanga abadde mukwano gwange nnyo twakula ffenna tulya ffenna twasoma ffenna katonda amuwe mu kiwumulo ekyemirembe kitya amazima gabeera amaki gabeera amazima ffenna abooluganda maafi mujamala fi ddiini tewaliwo mujamala soka mujamala muganda wakitabuya mujamala kwe kuba ekintu ekibadde ekibi omuntu kyatalina n'olungi yalungiya bannange tunywere insha allah tusabe allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi nga tuli basiraamu amina ya rabbi naam barakallahu fikum jazakumullahu khairan nsaba mukirize Sheikh Milad bw'atunula eno gyendi ng'atunula waggulu naye ekituufu tuli ku kyoto kya ilmu bashekhe bagezezaako bo okutuusa kye basobola gye tuli omulimu ogusigala omunene eri ffe abawuliriza okuba nti naffe tugezaako ne tulwana nga bwe tusobola
okuba nti tuteeka mu nkola basheekhe bakoze batya bye bagambye. Ekituufu kiri nti bannange omuntu bw'afa nga si musiraamu tasabirwa. Ekyokubiri, okufa kw'omuntu si kuwummula. Essaala eyo gye muwandiika ennyo, gye mwogera ennyo, rest in peace, eyo saala, eyo dduwa. Edduwa eyo tegenda eri muntu atali muki, atali musiraamu, awamu n'okuba nga yonfu, kubanga si buli afudde nti aba agenze kukola ki, kuwummula. Eyo nzikiriza eyo si yammwe, naye mugyegendereze. Kati omwongerako bwongezi olw'okuba nti oli shuwa nti agenze kuwummula, naye awummule mu mirembe, eyo si yaffe, mugyegendereze era temugiyisa ku lulimi. Tokwata essimu n'ogitayipinga, eyo gyewale. Ekirala, abantu bano bwe bafa si lwe tusaanye okulaga ennyo nti tubadde tubakola ki, tubaagala. Bwakubeera wala era akubeere wala mu bufu ne mu buki ne mu bulamu. Teweesembeza nnyo eri muntu luvannyuma lwa kufa, so nga mu bulamu obadde toyina kikugatta naye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaafiirwa abazadde bammwe nga tebaali basiraamu, Allah abagumye mmwe nga temumiinisa mwabeerabira. Allah abagumye, nabo Allah abasanyuse n'ekibasaana nga temumiinisiza. Funamu enkenyera. Kale barakallahu fikum. Eyo nzikiriza yaffe, nzikiriza kunzikiriza, tetuzanya, tetusaaga, tetugereesa, tugenda directing ensonga bweba ezze. Kyoto kya ilmu era samukiriza tukome awo wetujja okutandikira ate insha Allahu ta'ala nga tuvudde mu wiiki eno gye tutambuza tusisinkane ate olwokusatu olujja. Obudde bwe bumu zijja kuba saawa 8 nga tumaliriza eswala ya dhuhuri insha Allahu ta'ala, ne basheekhe ab'enjawulo betujja okuba nabo nga tutambuza programu eno ate paka lwe tunasinkana omulundi ogujja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu